Kale nze waswa Emmanuel muli mutya mikono gyaffe batugoberera nsubira muri bulungi mwebale kuberayo obula muli mutya Viva Organic Access Building Lubaga Road Dr. Gende omusawo obula mbwe bugagga wali ku access ku Sojovaro Building Access Building okuli na Sojovaro enamba simye Dr. yebera makati ererike ekigambo Viva Organic mumunonye ku bulwadde buno obukuluma pressure ulcer sukali n'ebisigadde Dr. oyo ate abanonye emirimu ebulaya ebwere gwanga Bahrain Kuwait, Saudi, na wasigadde ba McDonald boys betaaga bakola McDonald restaurant. Waswa Emma Global Consults Erika Wempi ojja kujondabe emirimu gifune ne passport ojja kuyambako gifune kati bakufeze. Enamba yange yeri wali mu nsonda eriko waswa Emma. Kakati enako zizise bili sato mabega tuwade ku nsonga za Pretty Cissy. Nagande mchalira nemfuna her side of the story chalo yabade gomide ogenda nga atekerako abantu business ezenjawulo ndaba kuba kyeyo yoluvanyuma bwavuddeyo emunyo mingi okuli omukyala ya complain zeti amubanja milioni eziri 45 byatatuukiriza her side of the story mwajulira nayo nakulwa leero nina omusajja abadde amuyiribya nga mukulu PTA nsanyusa okulaba nsanyusa okulaba nnyo nange sebo oli otya PTA ndi fine nnyo oli bulungi ya ojja kwogeza ku maanyi katono okay abasinga mumanyi nga social activist political activist political activist odu kiki kyofokasinga kekyo for those who don't understand you clearly social activist twogera mostly on the things ebinyigiriza abantu awo tufokasinga nnyo awo netubitangaza eggwanga ebintu ebinyigiriza nnyo abantu mostly mu community awo mba social activist kati political activist mba nkwata ebintu nebimulisa mu bantu nga government enyigiriza nnyo abantu mistakes ezo mba nziteeka mu bantu ne bazitegeera okuyisa nga flashback adakika sekendi nga 15 wegomera bayitamu ye Pretty Cissy n'ensonga ze era tubuulirakokko tukomyewo ewuwo yesebo PTA Pretty Cissy omwagaza ki Pretty Cissy sina buzibu naye I don't have any problem with her obuzibu buliwo just aina emirimu tanabagituukiriza bamuwa emirimu naye teyagitukiriza bulungi otherwise sina buzibu bulala bwonna naye apart from only business ovayo ngani okutuuka okumulumba okutuuka okumulumba yes eneyo saamulumba engeri gye nina that following on Facebook nga bwe nkugambye am a social activist. Abantu bantuukirira okukozesa eddoboozi eryange okubayambako so bakyala bangi nnyo baali basindikira Pretty Cissy sente abagulirawo business naye Pretty Cissy abamu abasinga teyatuukiriza so nafuna abakyala nga 10 milioni 5 milioni 10 milioni 9 bose abayamba naye 1 milioni 45 which is too much olaba 1 milioni 45 mukubye olwa milioni 10 yes awo nensituka omukyala nemuyamba obadde okyannyonnyola ndine PTA milioni 10 kati wembuliza ekibuuzo omukyala oyo yaani omukyala bamuyita Christine muna Uganda based in UK England esebo akutuukirira atya yantuukirira because abadde follower wange abadde alaba emirimu gyenkola so ku luno naafunamu obuzibu nantuukirira naŋŋamba Pretty Cissy twakola agreement nga twagala business nayogeramu ne bba wange netufuna sente milioni 45 mukoganye Pretty Cissy natugamba kiri possible so okubagulirawo business gye mwagala it was a wholesale shop ogimanyi wholesale eba packed nnyo so nga omukyalo oyo sente azisindika zituuka Uganda Pretty Cissy nga zi withdrawing from the bank natandika emirimu gye batandika emirimu gye nanyonya edduuka nalifuna buli kimu nakigula nakiteeka mu dduuka
So I know olunaku yali live nga agulawo edduuka eryo naye ng'omukyala alaba ebintu ebiri mu dduuka tebifiitinga $45,000,000. Omukyala oyo natandika okucomplaininga on WhatsApp. She complained, Pretty Cissy namublockinga on WhatsApp. Nadda ku Facebook ng'ateekamu comments. Pretty Cissy buli wabeera live omukyala ng'abeera mu comment, my shop sente zange tezaawera. Pretty Cissy namublockinga ne ku live ya comment section Facebook. Kati omukazi nga talina access yo n'okutuuka Pretty Cissy. Omukyala n'abeera nnyo depressed because sente ozimanyi ezo $45,000 sente nyingi nnyo. Yes. Kwe kujjukira nti PTA gy'oli gyendi ate nga muntu wange, she has followed me for a long time. So omukyala n'antuukirira ne twogera, n'ankubira essimu ne twogera story yonna nga bwe ngikuwadde n'agimpa. Ne mugamba abakyala bangi nnyo abantuukiridde, waliwo wa $10,000,000 yantuukirira naye saamuyamba because bali bangi nnyo. Ne kati gwe ngenda kuyamba because ezizo nyingi nnyo, tis 45 million. Kino nakyo kikome. Omuntu gasaagala omuntu wa $10,000,000 abe nga yaddako. Yes. Yeah. So ne mugamba okay, ngenda kuyamba. Nangamba njagala onyambe ogende ku dduuka lyange eryo, funayo auditor mugende. Njagala mubale buli kimu ekiri mu dduuka ne buli kimu ekifulumye. Then ongambe total if it really weighs 45 million. Okay. Ne mugamba it's okay. Auditor ne mutuukirira ali awo wandegeya office buli kimu ne nkimunyonyola. Nagamba it's okay tugende. Ne tugendayo. Auditor yasooka ye n'akola ogugwe n'abalamu nga $2,300,000. Everything $2,300,000. Mwabala edduuka. Twabala edduuka erya 45M. Yeah, 45M. Nga by 23M. 23M. So auditor ne bamukubira essimu n'angamba kati nze maze ogwange, naawe osobola okukola ki? Osobola okubalabalamu obeere contented. Yes. Ye n'avaawo n'agenda n'andekawo netandika okubala ebintu. N'omuvubuka atunda ebintu ali ku side ya Pretty Cissy ndoza company yemu naye nemubuuzaako n'angamba muganda wange nange bangamba zijja mu wholesale. No si wholesale, omwana bwe yangamba nampa records and indeed everything was 23 million. Kitegeeza 22M. Yeah, yakubako enjawulo ya 22M because 22 plus 23 that is 45. Kitegeera. So ebintu byali bya 23 million kati balance $2,200,000 Cissy yazisigaza. Yazisigaza nga sinabatuuka awo n'omukyalo oyo ekyasinga okumuwa that pressure nti sente zange zigenze, omukyalo ono aziridde. Pretty Cissy yenga ku live nga yeewaana bagamba omukyala Christine ali eyo mu London yangulidde emmotoka Nuwa mpya era nina emmotoka madamu wa UK nkwebaza nnyo. Omukyala nga biraba ku live nenga tasobola commentinga because she was blocked. N'amanya nti no sente ze baagulako emmotoka Nuwa. So awo yantuukira nga nakyo nga kimutaddemu kiri sente zange. Twamala okubala ebintu awo nga kyekyo it is 23 million. Awo Pretty Cissy ne we yatuukira n'ansanga mu dduuka. The first thing she did yavaako waya n'atandika okuyomba na connectingako live ye because nze ebintu bino sitera kubiteeka mu kamera. Era Pretty Cissy okunsanga mu edduuka nali mazeemu 3 hours waiting for her naye nga sikutte essimu yange nti ngenze live because live yange bwengenda live everyone watches. Bannayuganda bali everywhere, Dubai. So ekintu ekibadde ekiti nimba ngenda kukigeza kamera saagijjayo 3 hours. Ekyandikira okugjayo kamera nga batuuse ne bajjayo ne banteeka mu kamera yaabwe neŋŋamba nga bayomba nno nga banvuma n'okunvuma ntambuze mu dduuka
abantu balabe nabo bagambe if it is really worth 45 million. Nakwata ko side emo abisimu ne bambukira ndoza kapata ko wakalaba nga twese kaseke simu yange negwa wansi nenjikwata nga tebaagala edduuka nditeeke mu kamera because nabo bali bakimanyi ebintu tebiwera 45 million. So time netuuka omukyala n'angamba toddamu kukwata kamera edduuka lino, kamera gye tunuzemu just because abantu kati bali baweze ku live already nga bangi. Ne mugamba oba muli bamazima muleke just ntolozemu kamera period, then nse judging because maba bilese bya kamera baganira ddala. So n'agamba munne mugendo yita omupoliisi ajabeerewo. Ne mugamba omupoliisi oyo n'omuyita sijja kudduka because nyini dduuka ankubidde essimu n'ansindika wano. So nayogera eri bafollowers be n'abagamba business nga bagitaddemu ssente $1.5 buli kimu yakigula nga kyekyo. N'agamba nti amasa naye nga amasa taagaagala ba followers yaga nti n'amasa gaamala $2,800,000 2.8 million nenga amasa gali worth 400,000. Yes, because kamera ye yagikwata nga taagala ekwate the area of the shop kajja semutunuddemu naye nga mukunyonyola abantu tasobola kubalaga what she's talking about. At least kamera gi agitolozeko mu dduuka ngitakikola. So afande we yatuuka ne bamugamba nti omwami ono aze okutulwanyisa. She lied. N'agamba nti omwami ono tetumumanyi, lino edduuka lyaffe, tumusanze muno tetumumanyi, ayinza kubanga namubbi. Afande ne munyonyola bulungi nnyo cause nali so calm naye yandaba ngalaba bano baleekana bayomba bavamu ebigambo ebivuma ebigambo ebinene ebikyafu naye nga ze ndi calm. Afande n'agamba kale tugende ku poliisi tubimalireyo ku poliisi. Batuga wadduka sadduka ngina kutuuka waawo. So nitulumba poliisi, bwetwatuuka ku poliisi afande n'agamba okay story badde batya, nitumunyonyola story yonna nange nemugamba side yange because omukazi yatutuma babiri, yatuma nze ne sister we ne sister we namusangayo ku dduuka already nga yatuuse dda. Yes, so kati bali babiri abagenda ku poliisi ne team ya PTA. Tumala otuuka ku poliisi afande nga atubuuza story everything nga bwekibadde ne tumunyonyola ne tumugamba nyini dduuka fa tukubidde essimu natugamba tujje nono PTA abadde akimanyiko. Ne sister we n'agamba kituufu jjo nakubidde PTA ne mugamba enkyansi nzija ku dduuka. Naye omukazi atuuse ku dduuka n'atwefuulira azifu abadde takimanyi kino tujja leero because naye kyali kimulese olunaku olwo otukwasa buli kimu ekyedduuka, records, receipts, kyokka ne receipts ezo yazijingira na mukubo because omukyala yazimusaba mwezi gumu receipts nga tazimuwa paka ya blocking. So afande natugamba katogere n'omukazi. Afande nayogera n'omukazi, omukazi namugamba side ye buli kimu. Abo bantu bange nza akasindise yo PTA nza musindise no sister wange. Afande nakitegeera. So afande nagamba gundi PTA kibantu balina musango kinja kibadde kyangu gwokuba ba file basaininge then okite naye giko omukyala yatugambye temusaininga if ebintu tebiwera $1.5 million. So we refused to sign because ebintu byali $2.3 million. Afande n'agamba omukyala PTA ekimanyi nti nno obuzibu buyinza okutuukako instead gwe ne tukuteeka mu komera. PTA natandika okukaaba, yakaabira ddala n'akaaba koza alabye nti afande ate emundu agikyusiza afande muntu waabwe koza afande yamala okwogera n'oli omukyala. They talked for so long, almost 30 minutes. So PTA ono yayogera n'afande waliwo obuzibu obantukako ne PTA
some 1 month ago. Yes. Alina byakolera waliwo omuntu yali ayagala dduuka $6,000,000 naye namujuliza mu soda yeka n'amazzi. So ebintu ebyo nenkola ki nembiposting nga ya mitwalo ameka ebyo almost kimanyi almost mitwalo nga 9 pulira so ebintu ebyo nembiteekayo ku channel yange on Facebook nebitambula nnyo era yakola video yanvumira ku video almost 1 full hour. So kati ekintu ekyo nakitandika okukinyumiza afande jukira omulamwa gwa dduuka ekitulese 45 million avudde ku mulamwa gwa 45 million azemwera emboozi enkadde ng'agala kunkola ekya Sefco bino ebyokusibisa Sefco obitegere gye bamusibamu nti yavuma full figure nga nange agala kukinkola nti namulabisa nenimba I spelled her name biki era nagamba afande njagala omwami oyo ampe $5,000,000 Oshtegera ayagala nze mmwe $5,000,000 ya 5 million because mwezi gumu mabega I spelled her name. Yes. Yeah, kataga $5,000,000 kati tuvudde ku mulamwa gwa 45 million muze ku mulamwa mulala tuzate ku bintu ebikadde mbu kataga $5,000,000 nengamba katono biki byatandise era nalaba afande akyali mu kwogera ne Christine omukyala who's in UK afande omulala yayitawo awo nemubuuza sebo toilet ziriwa afa omusajja n'angamba toilet ziri wansi just slope down ojja kuwetamu toilet ojja kuziraba nange mukkirira wansi maze okwizininga myself mba ndi mukukomawo nempulira omusajja ng'agamba gwe tofaayo oyo tugenda muteeka munda $5,000,000 ajja kukola ki ajja zikuwa awe nakyukira nenzirayo toilet gyeri nempeta nenfuna boda nenvaayo kwe kali kagamba nti wadduka ku poliisi agenda kukwata kyalibe batyo okay wali we mubeera nga munywa 45M aleeta emboozi enkadde naleeta emboozi enkadde bafande bali mikwano gye bali mikwano gye poliisi yawe Nansana kati katoyike Nansana mmanyiwo wasala yakulabisa nga oyita musengenge toilet yaabwe terina fence bw'otuuka ku toilet oyitamu buyisi ate ekkubo n'oliraba nga boda ziyitawo zonna ziraba nga nsobola okuzituukako nange nentambula straight maze okuwulira kiri nti tofaayo tugenda muteekayo munda $5,000,000 asasule biri ebikadde kati tuvudde ku 45 million tuze mu mboozi diversion kitegeeza bino bigenda kuggwa batugambe kale bino byo biwedde naye gwe sokodde munda balete fayiri ate enkadde n'oyitamu sayinga nakuyingira mu police I just continued nfuna boda nenvaayo it's good I was nayinkyayogera n'omukazi ono naye nemugamba sister wo muleseeyo kamalirize ebya police because Katonda avudde ku mulamu yali yange nga omanyi ono Nsereko MP yansereko oyo alina gundi gyaleese eteeka cyberbullying kati omuntu oba osobola okumusuubinga n'omugyamu ssente nga kyagala okunkola ekyo ku poliisi era nagamba fande ayagala $5,000,000 okuva eri PTA bwe nawulira ekyo mba tofaayo tujja muteeka munda awo nenkyuka nenzirayo ne sisadduka nti n'ensonga zino kakati awo lutegedde ovuddewo nabadde deputy Cissy nga mukambwe nnyo nga mukawu nnyo era ng'otwala lw'amaanyi nnyo n'agala n'okwogera erinnya lyo mu kamera oli muntu mubi nnyo n'ebisigalideko ngeri what is this lady saying era omukyalo nayagala kifo Pretty Cissy kati omukyalo ono at the moment ayagala sente in fact kati twagala sente because at first twali twagala edduuka eryo Pretty Cissy alisigaze atuddize 45 million because jukira mwalimu omukozi owuwe ng'omukozi reporting eri Pretty Cissy so oli omukyala ali bweru oyo omukyala ali bweru olunaku olwo yatusindika tujje ku Pretty Cissy buli kimu then ateekemu sister we so kiba kitegeeza omukyala oyo omuntu okuva eri family ye yali tanaba kutundako anything in that shop
so nga the shop was still in her hands. Yes. Mikono gya Pretty Cissy. So omukyala nga yagala asigaze edduuka buli kimu yamudize sente ze. Pretty Cissy agamba abisolovinze. Tetunaba. Muli ludda wakati. Tetunaba. So yesterday was Monday. Tulina we twatuuseeko eyo. Eyo Buganda Road Court. Okay. Nitubyogerako. Omukyala ne bamuwa advice. Ne bamugamba ekyo kyo kiyinza okubeera kizibu. Ekya okufundinga all the money. Yes. Kyabakola atudizeko milioni 15. Kuzirya 22. Ya kuzirya 22 atudizeko milioni 15. Tulise bade mu kooti. Ate abaddeyo bagina muyita. Just twagututeyo yesterday our side. Okay. So tomorrow is Wednesday. Bagina kwa bankubira esimu. Oyo auditor naye nja kumu meetinga tugendeyo then tujja muyita Pretty Cissy ajje. Nzina ujja kujirako. Buno bompise. Nja kuyita ojja kinangana okujja. Ya bili kimu kibeere nga temuli koona. Okay. Yeah. So enteekateeka eziriwo singa nadifyinga ekyokuza 15M, what next for her? Baba bagenda musiba because video twazizanye nga ali mu kwewaga. Tyazinyo banansiba nja kuvaayo. Waliwo gwe batasiba natavaayo. Anti kadduuka bamusiba yavaayo. Olonze lwaki mbamvundirayo. So ekyo kulaga nti no basobola okumusiba. Ajja kuvaayo kiba kiraga already she's guilty. Because naye yayinganga yawaddeyo. Either waba tasasudde sente, she's ready to be put behind bars. It's not what we want. Twagala at least abantu abalala bakole ki bayigire okwo naye akumeko n'omukyala. Omuntu aba akuwadde sente kuba kwenjawulo something small. Milioni nga 10 zikube. Ezo nyingi. 45 million kubako million at least 5. Osigaze million 4 ziteke mu business. Omukazi ajja kusiima ajja kwongera million nga 2-3 appreciate. Obulamu butambule. This was too much. Business ejabadde akola yanibadde nnungi. Business eyokuzimbira abantu amaduuka. It would have been good. It would have been good. Naye ne kati tekisoboka because already ebintu byakola ensi ebitegedde. Njatema abantu. Atema bangi nnyo wano mu inbox muganda wange. Kammeka abo? Milioni 10. Asingamu wa milioni 10. Yeah, kati oli wa 45 yabadde asingamu. That's why gwena soso kola ki? Kufaako. Ya okufaako. Naye abasinga bali mu milioni 10, 8. Kati wa milioni 10 ye naye bamujuliza mu soda. Edduuka gye liri bajuliza mu soda? Ya gye liri yali nsindikidde kuno. Liri luddawa? Details teyazimpadde wabere yangambye tunirira edduuka eryo PTA ongambye oba liri wati milioni 10 naye nga mujjuddemu soda, mujjuddemu amazzi, mujjuddemu blue band. Omukyala ono yatulaga nti yawanga omukyala sente simya milioni 5 magoba. Simya 5 bwe ziti. Kituufu? Sente ziyakamusindikira out of a shop of 45 million yakamusindikira million mu 10,000 in 3 installments. Nasinika kwa 5, nadamu nasinika kwa 3, nadamu that is 1.1 million. Negwe kuba makafanani. Installments ya banga cheyo. Guno business impya emaze omwezi gumo. Kati gwe imagine wholesale eya 45 million ekwabatya kakade kamu. Ainake yatugambyeko mu mwezi gumo. Mulowooza milioni 5 zonna zagenze mu capital. Ng'agamba nti esente zagenda mu kupangisa kifo. Nembuuza kisasula myaka 2 oba. Ekyo yapangisa myezi 3. Meka. Mitwalo 5. Kekamu ekitundu. Ne wabula yagaana n'otuwa enamba ya landlord. Nga yagala rent eyitiremu ye then ye asindikire landlord. Ate nga receipt tatuwa receipt. Okyasinga okuleeta obuzibu ne kubala abakazi abakadde bali bonna kasita bamusaba receipt waya zivaako. Womusabira receipt? Woyogera ku kigambo receipt waya evaako because receipt ebeera kwa amazima aguze ebintu this amount. Kati woyogera ku kya receipt yetaba na receipt waya zivaako. So ne rent omukazi yamusaba rent receipt y'edduuka jagame mitawa 5 talina receipt. Agambye amasaasi manya gatwala milioni 2 mu 800 talina receipt.
agamba fridge kakadde kamu muchina ka fridge kati kankomano ku mavivi kamu kinana ka fridge ako ka mitwalo nkaaga so receipts yesinga okuleta obuzibu oli tuyogera ku kigambo receipt ne musigala nga mukyakwatagana awo wennyini wa commutingira ku business eyiyo ku sente ezizo edduuka kati liri mu mbeera ki edduuka liri closed because twagala kati sente era tugenda kumumitinga tomorrow bajja mukubira era ebbaluwa ajja kugifuna but summons her then naye anyonyole side ye then awo agambe bali amazima because bali bo tajja kubalimba bajja kubalabala still bajja kumanya byonna biri mu bbiri wazikuba bajja kujja kudduuka babale bagambe kana masa tegamala milioni 2 mu kinana eno fridge temala milioni 1 simanya mu mitwalo kinana so you preventing ebyo byonna I no cooperating namwe yeah just to cooperate kati fe twagala atuwe milioni 15 fe tugule ebintu mubijuze tuteke mu dduuka tukite wali ekifo kiri kyatunzi ekifo as in is it bakita batya mu luzungu ekifo kinakola ekifo kijja kola because idduuka liri kukubo kwenyini nenga si kukubo kumenyero gya nansana oyingirako munda nenga gye liri era liri kukubo abantu gye bali still munda so intention y'omukyala si kugalawo dduuka ayagala bongere stock ye but sente z'entuufu azirabe mu business olina oyogedde omwana we yagambye nti muganda ge baleeta kukola mu wholesale naye ndaba si wholesale ogibalira mu ki is it a retail shop kaduuka it's just a shop lawo nagenda okugula amazzi ga 5 liri suppose kubeera dduuka omuntu wanagenda nagula boxi z'amazzi nga 8 nga natwala mu kaduuka ke omuntu nagenda nagula ebisawo bya sukali 3 sacks 4 sacks nga natwala mu dduuka lye it's not a wholesale ejo beta wholesale ne kati liri dduuka because ba customer bajanga ngolagula amazzi ga 5 olagula ka soda ka 5 10 ajjaga majaga sukali kiremu ebbanga liwamalawo namalawo ku muntu asuubula namalawo 4 hours sukali wasangamu ensawo mmeka ensawo za sukali ezalimu malimu ensawo za sukali zali 7 nesizini enene waliwo buno obutini buno 25 buli butini bujanduza 10 so kati lyo ne milioni muteweza milioni 1 so roughly yakubira ddala sente nga ziwerako ate obusiru nagulako nuwa then namaana ajogerako kati yalama nti nuwa followers bagenda mukuba bamubuuze ennyumba ozimbye speed oli just kadama yavaayo 2021 of recent year last year eno business atandise guno omwaka myezi 6 aguliddewo ettaka aguliddewo ennyumba myezi 6 ennyumba enatera okuggwa ayingizizaawo emmotoka so kati namanya nti nekimotoka bayinza okumukuba abantu bajja gamba wayi lwaki kiribe batyo speed eno otegeera nasalawo akitekeko oyo omukyala nti yamuwadde emmotoka era namweyanza nnyo ku live Christine yantaddemu emmotoka yantaddemu nuwa God bless you mwebale okunjagala Cissy nagamba ate obulimba bwaki Christine simugulirangako ku mmotoka obvious yakute ku sente zange awo naddukira PTA buli kimu nakiŋŋamba ndimu nga tofaayo nja kuyamba gwe PTA obulamu buli mu mbeera ki toli mu matigga my life is in danger because not of the social part but of the political part tala claiming milioni nga 4 agamba yazikuwa mukoze emirimu what was it amazima kyagabaddewo ekituufu kiri nti yes kuba bino bikikulu nnyo okutegeeza public not happened nali neŋŋaanya amawulire nze emasijja kulimba bangi abankubira siri like oba nti muntu yeeraga oba ndi wakabi nedda naye mbaako n'abantu bange abambuulira nagamba nedda kino si kibi naye kino kyo kyampaliriza nzigye mu kamera akitwale atakyagala akireke kubanga nze amazima batugamba gali kufuula ow'eddembe sente ezo kyalo yazisindika zonna nga bazogera anamunya
si 45 ng'abalala we boogera cause propaganda mungi kati bambi tukola tunoonya ruumu tunoonya biki process yonna tukuba amasa byonna omuntu oyo mukyalo oyo atuuka atugamba sigenda mumesholinga nneemu era sagala tusigaze ekitiibwa kye yes mukyalo oyo era nga obiraba bitambula tukola tutambula bulungi twatambula bulungi ddala era bino byonna byolaba ndi mu kubyewuunya waje bivudde yes kati nkolera omuntu oyo ne tukwatagana business nenja uploading sijja yita wala kubanga kamera obudde nenja uploading on media tuba ku live yes omuntu oyo nakwata n'ekirabo nakituwera ku live emitwala yaya nti wa business yes ekiraga nti yali musanyufu nnyo nga wokiwulira kye twakola